lukiiko ttabanmiruka olwatudde wiiki ewedde abavuzi b'eddigi z'empaka lwe basazeewo okwekutuka ku kibiina ekitwala omuzannyo gw'ebidduka by'empaka ki Federation of Motorsport Association of Uganda. Bagamba nti eno y'engeri yokka gye baali bayinza okugonjoola obuzibu bwabwe omuli obutakiikirirwa bulungi mu kibiina kino. Tukikoze mu mutima mulungi, si kulwanyisa kitongole kibaddewo, wabula nga twagala okulaba nga omuzannyo gwa pikipiki gukulaakulana wano mu Uganda gugenda ate ku level endala. Ne bwe tuba nga tuvudde wano nga ttiimu Uganda ogenda okuvugira wabweru tusobola okuvuganya ku mutindo gwa waggulu okusingako nga bwe gubadde. Yadde ng'obubonero obunaakuŋŋaanyizibwa mu mpaka ezitegekeddwa busiika tebujja kubalibwa mu mpaka z'eggwanga entongole. Abavuzi bano bagamba nti bakugenda mu maaso ne kalenda yaabwe okutuuka ng'ekibiina ekivuga omuzannyo kibakakasizza ng'ekibiina ekyetongodde. Race oba event gye tulina e Busiika eri challenge twevuganya ffekka, tetutegese national championship obwo obuyinza tetunaba kubufuna. Eri challenge era Vasani Group oba Excel Lubes evuddeyo negamba ffe tujja kubawagira, tujja kubawa ebirabo. So tetugambye nti waliwo points ezigenda okuba nga tukuŋŋaanya oba tulaninga national championship, nedda. Abavuzi bagamba nti tebejjusa kyakoleddwa kubanga babadde bateeka ensimbi ennyingi mu mpaka zino. Ffe nga ffe abazadde tweteeka mu baana ssente okusobola okulaba nga tutuusa ekintu kino wekiri, naye twagenza okukiraba nti mu mawu gye tuzzeeyo ewantu watuufu. Lwaki tutuuse ku point eraga nti olina okulaba nti gwe omuzadde oddizibwako. Tetwajja mu muzannyo guno kuddizibwa, naye bw'ofuna omukisa ng'ofunye olabira nti osobola okuddizibwako, kitusanyusa nnyo okuba kiba kiyamba baana bano abaffe betteeka mu piki zino. Abazadde tuteekamu kinene nnyo, ffe abamu tetuyina nakuba nti tetuyina. Owandisuubidde nti muyina ekitongole ekibakulembedde ekyandisobodde okulaba nti gundi omwana gundi akola bulungi katumukwatireko ng'ekitongole, nakyo tekiriiwo. The sport is expensive and up to now, like Peter was saying, riders and rider parents have been doing things alone, but this is something we're trying to change and see how by growing the sport then different individuals or the whole team can benefit. Bano basuubiza okukola ennyo okulaba nga batumbula empaka zino.